ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4. IPOD kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. Focus 360, the final channel called Between the Lines, you show your fit. Kama waberawo ensonga ey'amaanyi nga terinda midweek Faruku alimba munonya ne tulaba nga tukola Between the Lines kuba tochi mu nsonga. Nga bulijjo tuba tusibwako Solange ono yakomyewo na nkuba mpya. Solange women syrup, ye syrup ez'okuyamba gwe maama omuwala oba omukyala yenna ng'ogenda mu menstrual cycle eyo munaku ezo eza bleeding ng'ofuna obulumi kyoyinza oyita cramps. Bamuyita cramps yes, pain naku z'omwezi ezo. Solange gw'onywa n'ogoba obulumi obwo. Era Solange akacupa kasigadde nga bwe kaali nga wookalaba ate neeyongerako kati Solange ne pad zijjirako kitegeera. So you buy kyenyinza okuyita 3-in-1 kyenyinza okugamba nti eddagala pad ne packaging. So ofuna bufunyi kabokisi kano kakumala kuba ensamusamu n'obeera nga obulumi ne pad yo bisootinze mu menstrual cycle yeeyo. So omuzadde omwami n'essomero lisobola okukatuma ate sito omwana aleeta buno obupaketi nga busatu buna etaamu ebeggwako. So funa Solange obenga osobola wagala obungi n'okusuubula n'ennamba kweziri awo, namba z'essimu kweziri osobola okuziraba awo wansi. Ojja kuba obakubirako. Ate Muna Herbal Mouthwash. Muna oyo gwe nkuguzigirira bw'alina ekizibu kyonna eky'amannyo kozesa Muna. Amannyo gakunyenyera, amannyo gaguba, ekiswa ekibi mu kamwa. Muna Herbal Mouthwash eddagala kati eririko yoba okozesa. Muna oyo asangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy na buli wamu. Nawali emitala amayanja Muna yatuuse dda, distribution yatukutuuseeko dda. So Muna naye mukozese Muna Herbal Mouthwash. Yes, Muna Herbal Mouthwash. Hajja asirikiza musomi wa dduwa balina ebizibu ebyenjawulo naawe mukubireko obenga asobola okusomera ku dduwa. Balina ebizibu ebiri spiritual bizibu nga weetaagamu okukusabirako. Hajja asirikiza oyo mukubire kajja kuba asobola okutereeza. Ate ku side wali Biva Organic ejjanjabisa ddagala lyaffe lya butonde. Dr. Senjobe emmere eddagala Biva Organic oyo asangibwa ali Mengo kwa Mukasa Road Kabaka Njagala. Kalina eryawo ddwaliro eriri organic erijjanjabisa organic products. Katonda yateeka obugagga bungi mu ddagala wa mu butonde. So bwakozesa Dr. Senjobe oyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo mutuukirire omanye ebisingawo. Nga bulijjo olina Faruku olw'embeera y'obudde akakuba akatuyiseemu naye musajja ye yaze yeetegese ekooti yalumye Ozirawo soko uze kubatulaba uza kubatulaba abatulaba mwenna abezikiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abezikiriza endala zonna nammwe mbabuuzaako nti Mukama yeebazibwe, kitiibwa kidde Mukama. Mbabuuzaako enna gye muwangaliro. Tulaba channel eno Focus 360 the final channel. Kabona mawange ensonga zibeerako. Tuzze wakati mu wiiki twongere babuulira ebitambula mu ggwanga. Ensonga ziguddewo kino nakiri kubanga tuli ku speed ya kizungirizi tuyingidde akaseera ak'okulonda. Okulonda kitegeeza nti omukulembeze gwe mulonda kwe mutambulira ebyenfuna ebya buli kimu. Emyaka emeka bagamba politics emyaka 5 is the art of managing society. Exactly. Managing society in which way? Financial, economical, health byonna biba bikwatagana na politics. Kati obukulembeze mugenda okulona emyaka 5 bwe bugenda okumanaginga obulamu bwammwe mutambuliramu emyaka egi. So don't take it light. Temukitwala nga kyakuzannya, mwetabeemu muwulirize ebigenda maaso mufune decision kiki mugenda okukola n'abakulembeze ekibemba mulonda okusinziira ku ebyo ebiteereddwa ku mmeeza. So tuzze batumirako enna gye muwangalira bannamasaka batumirako akeesuso bote bawangalira bali balala mwana wamwe nkyaliyo ekyaddondo ne munnakyaggwe tuseetula
Bannamasaka ku mulundi guli twakola show waliyo we Masaka yali alidde abantu bwe tugenza okkeera olunaku olwali yali alidde omuntu ajja tusumaya nkutumirako nnyo Shina Lubowa ndi mwami Yahaya Kakembo tugenza okkeera nga bannayuganda omanyize embeera n'obulire bwange tugenza okkeera nga bannayuganda abava e Bugisu 15 baba bakutte Kenya nga bali abana Kenya kali ndogoyizo lowooza nkulimba naye nkukubira video kakase kuba video bogereko bwogezi tugende uno General Mulamba oba ku magye ge Kenya one community of Wagisu nero baleka abantu abo baleka abantu abo omuna Uganda wonna woli oliibwa esaawa yonna woli wonna kati newaliwe kale abengulu bote bannaba kwekola bintuntu barenewe bitwe nazi kwa tochi mu nsonga tutunula ku nsonga eziba zikoza amawulire trust me teriyo nsonga yakoze mawulire wiki eno okusinzira waffe bale nakugamba mpozi omukulu Katongole naye wagamba si mugagga omugagga Doni Nasa Doni ani Chris bichi Doni Chris wamugoberawo mu bagagga tugenza okumalako wiki nkwebaza sebo twakola mu midi ku Saturday ne kugamba aliyo omugagga nongamba teri bugagga bwamu oli bali bamuyita luzi oba kati tugenza okutuuka nga waliwo Don Chris ngamba abagagga ba kamera ba ensonga nazigamba nero tebabamalira budde era nze tebantiisa ate ogenda okubanoonyerezaako bambala nnyo obujozi gwa yero nze nakubuuza ebigambo wa nenkuddamu nakubuuza wakawulira omusajja gwe bayita Amini n'abantu bawadde ssente n'obuyambi wali omulabyeko ewantu wonna mu kamera oyo ye waddala okitegedde kakati abantu abagamba nakugamba ffe mu ddiini gyenzikirizamu ey'obusiraamu n'ewammwe kirabika bwe kiri bw'oba owaayo ng'oweesaayo ddyo fuba nnyo okulaba nti kono takola ki tamanya omuntu awaayo ng'alina ebigendererwa ebirungi kubanga amazima nero buli muntu alina kyayagala mu nsi naye omuntu aba akuwadde tajja kweraalaasa nnyo era walaba omulenzi waffe ono mutabani waffe chicken baafuna obutakkanya n'oli munne mu shoye era n'akwata miliyoni 10 n'aziwaani Shira Price namba emu azitwalirani Shira Price kati olwo Don Chris omulaba yali badde agenda kwa miliyoni ya sente oba mitwalo aga yali badde ayita bannamawulire bonna bandize bonna media houses zonna ne bajjawo nga bakavalinga n'amukwasa etegeeza tusigaza omugagga Amini yekka omugagga owaddala Amini gwe nkyalabawo kati wane Uganda wajjeko baganda bafe abali mu diaspora kubanga yate byabwe biralamu naye omugagga Amini ne wane Uganda omugagga Amini waddala nnyo tomuteekako diaspora nero saagala nnyo kyamuke omusajja nze ndabaawo ng'abantu obukadde 10 anti wuliriza musajja muleke wuliriza saagala nnyo kyamuke nze enjawulo gye nnina ku balala nze nsobola okulya omutwalo buli lunaku naye nga ndi sure nti nja kugulya ebbanga lyonna okusinga bwe nafuna miliyoni ya sente nga njifuna omulundi gumeka gumu kakati toyogera ku bannaffe aba diaspora bogira obalesseemu tobageza sigambye nti sibaamaanyi tobageza oli w'amaanyi Amini w'amaanyi nnyo w'amaanyi njagala okkirize Amini w'amaanyi tokireke yakwokyayo nedda nere engeri gyogera nze Amini nno mwogerako mu perspective bweti naye Amini nze tampangayo sente wuliriza tampangayo sente naye bw'ali mu kkola yali mu kkola mbiwaki obiwako testimony mbiwako credit kati nga tatavuddeyo kola ki kulabika kubanga baganda baffe bangi bawadde sente n'obuyambi naye nga tavuddeyo kola ki kweraga nga bano boolaba awe emitwalo 5 bakakadde n'aleeta media houses zonna n'aziyita nawulidde omwana yagambye nti Don Chris yamuwa akakadde nga amufuuwa n'amala ate n'amukwata akabadiya kyembadde ngenda okugamba akuwa miliyoni 2 ate ng'olina omuddiza akamu ekitundu emabega nga muvudde muki mu kamera Amini yetajja nakujja zijja buzi n'aba diaspora tebajja basindika busindisi waliwo n'akuwa nga tayagala namwogerako kati ovola nkugambye aba diaspora bagende empola tuboogerako nnyo tonjogerako munnaye abantu abo baddala anyway okujjako eryo eggulire okujjako eryo eggulire nandi badde noonya amawulire agasinza obunene internet
kati eririko naye guli erisinza obunene omulundi guno libadde lya Nuupu kuŋŋaanya ssente fundraising campaign yatandika n'amaanyi mangi nnyo n'esonda ssente ndowooza ezawera kawumbi bukadde 2 something like that ssente nyingi kale wabula jo wabaddeyo olutwala lwa iPod Nuupu mwe yagaana ensonga ezimu ezazisonza ssente kugaana kwetaba mu iPod ne bagamba bajja gisalako obuyambi n'etteeka omukulu Mpuuga ye yalivaako okuliyisa eno ye yalitwala n'alinoonyereza mu kyama ti buli kibiina ekinaabeeranga mu buyinza kinaafunanga ssente kasita kiba memba wa iPod so buli political party eri mu Uganda ekisanja ekijja ejja kuba efuna whether erina member of parliament oba terina Nuupu n'egamba ffe tujja kukkiriza ssente za iPod era wabaddeyo olutuula teyagenze olunaku olwaleero Nobert Mao akedde kuteekawo bbaluwa ng'agamba Electoral Commission temugeza ne mukwasa ku Nuupu oba ebibiina byonna nga sibabwadde lukusa wabula ate n'ayongerako n'agamba ekibiina ky'ebyobufuzi tekikkirizibwa kusonda ssente zisukka obukadde 4 kati n'olabira ddala ng'eyo ataaka ngera bwe baayise etteeka ly'amagye court martial ennaku zino waliwo amateeka mu byobufuzi nga go gali targeted ku Nuupu so ekyo kiyinza okubeera ng'essaawa yonna tuyinza okulabako nga batuusizza olukuŋŋaana olukomya fundraising ya Nuupu akatambi ejja bakubirawo so genda tunawo ku nsonga eyo mu nkuŋŋaanya y'essente eno ne wabeerawo okubeera nti nno ogenda tukubiramu ttooki abantu beeyamye ssente amu ne bagamba bano abeeyama mbw ate abatali ku ground be basinza oleeta ennyingi tebabanga bagula kaadi nawo ogenda kuba otutunuulizawokko so nsonga kyawe endala mpozi gye tulina okubamukko ku ttooki nsonga we ziri nnyingi kubanga nga tukyali ku iPod yennyini era obugendedde okukya Nobert Mao minisita owa ssemateeka n'ensonga endala ezaagundi akedde n'awandiika ekiwandiiko nga kiwandiika Electoral Commission ng'agigamba tekageza ne kagitanda neeta ssente ku pate yonna etali mu iPod nga si yawadde paka ng'ekiragiro ekiva gyali kivuddeyo so eyo ensonga tugenda kuba tugitunula ku nsonga kyawe endala tuusa ensonga zeezo enkwatagana ya PFF tulabye PFF ne anti eya Mugisha Muntu tulabanga bakwataganye lulume bayiga naye PFF n'ebigambo ebiri mu kwogera ne basuubiza bannayuganda enkola ya federal system n'ebirala nabo tujja kuyita tutunuleko ne ku musajja waffe Munyagwa abadde nga ku TV akeerako n'alaga nti Bobi Wine tategeerera ddala bya bufuzi omukisa omulungi ku ekibiina kirangiriddwa mu butongole ekibiina kye naye akitongozza ekibiina kirangiriddwa naye aleese kati awo n'ensereko naye alina ekikye n'empuuga alina ekikye simanyi waki abantu baano baagadde nnyo ebibiina but anyway katutandikire ku katambi kano katambi kange kaliwa akaani akammawo ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4 iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes, because then you cease to be what you stand for. Kitegerekesenga aba iPod bwe basaana okunoonya makubo amalala agabamu ensimbi okuvujjirira omukago guno oluvannyuma lwa gavumenti ya Netherlands okulekerawo okubawa ensimbi. So awo bwe tuli bibiri tugenda bigata fundraising campaign Nuupu obutaba mu iPod kyokka waliwo ne National Consultative Forum but bo wano bagamba oba toli mu iPod awo toteesa n'oba mu National Consultative Forum eri mu mateeka oba eyasooka wa iPod byoyogerera eyo tebiwulikika kati tukubire tooki mu nsonga eyo kakati nero njagala ebintu bino bitunule bulungi n'obwegendereza nze sigenda kusooka kugundi eno eyokuŋŋaanya ssente njagala kusookera ddala ku iPod we kiva kubanga wolabira nti Nuupu ng'ekugamba enkola eya iPod yatulemesa
bwe tuba tubadde tusonda ssente kati tugenda zisonda mu lujjudde eri ba members baffe abapate kubanga tukyalina mukisa gwonna gufuna ssente eri gundi ezibaddewo nga ziri constitutionally set oba put in place nga zigamba nti government n'ebitongole byayo ebimanyiddwa nga iPod n'ebirala omwegattira ebibiina binaabaako omutemwa gobiwa ebibiina okukulaakulana kubanga mu nsi zonna ezaagala okuteekawo obukulembeze nnero gavumenti eziba mu buyinza ziteekawo emitendera ez'ebibiina by'obufuzi okubanga bisobola okubanga bibuildinga abakulembeze n'okuteekawo structures kubanga ewatali bukulembeze buzimbiddwa eggwanga mma mulitadde muki mu ntata oba mulitadde mu mbeera y'okubonaabona kakati yo NRM ng'ekugamba nti bino ebibiina by'obufuzi tubiresse bizanye by'obufuzi naye tebirina funding gye birina kufuna mu ssente eziweebwa gavumenti ez'abaweebwa omusolo anti bataddeko senga tekiba mwayi anti kyenkugamba katulina okuddayo iPod yatondebwawo ku nsonga ki ku mulamwa ki era ebigendererwa byali ki bikyaliwo tebikyaliwo tulina okitunuulira bwe tuddayo iPod yatondebwawo etya iPod yatondebwawo nga basuubira nti eggwanga lino okusinziira gye lyayita gye lyava lyatondebwawo bakulembeze kujja nga balwana bulwanyi military coup nti bajja balwana tetufunangako gavumenti ngezze mu birembe ng'erondeddwa bannayuganda kakati abatunuulizi b'ensonga ne ba stakeholders ne bagamba nedde twagala kiddemu kirabike mu ggwanga Uganda nti gavumenti evudde eri akabondo k'abantu keekumyekumye kazze kawambye obuyinza abantu ne bafa ne bagamba nti mwani Museveni bw'aliba akomekkereza obukulembeze bwe ba stakeholders bajja kutuula wamu omwana agukumye baaba ba stakeholders bajja kutuula wamu bateekereteekere eggwanga lino baleete ebirowoozo by'eggwanga okukyuka mu mirembe gavumenti ekyuke muki mu mirembe kakati bwe kyateekebwawo ba stakeholders ne bakkiriza ne bagamba ekirowoozo kirungi okitegedde ekirowoozo kirungi era ne bakibayinga ne bagamba tufune abakulembeze ebibiina by'obufuzi political parties wezineegattira ziteese ku future ya Uganda enaddawo n'obukulembeze obunaatondebwawo ku mitendera egy'enjawulo era ne bagamba kijja kuba funded by regime oba gavumenti eri mu buyinza naye ng'ebigendera obiwulidde ennero okukyusa obuyinza mu mirembe okufuna abakulembeze abanaatwala obuyinza mu mirembe mu democratic way of governance mu nkola eya demokrasiya nga kijja kuba funded by government by Netherlands anti wuliriza gavumenti ye first stakeholder asooka then ne munoonya allies abavujjirizi ffe tukimanyi bulungi nti biggest funder mu bintu byonna aba gavumenti era n'abavujjiririzi b'obuyambi bakolagana na gavumenti okitegedde kyenkugamba tebakolagana bantu individuals bakolagana na gavumenti kakati abamu ku bavujjirizi yali gavumenti ya Netherlands ba main funders gavumenti ya Netherlands era gavumenti ya Netherlands ya supporting ekintu kino ebbanga eddene ne tujjukirako bulungi nti NFDC yatuuka n'ekivaamu ng'egamba there is too much violation of human rights. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna abavujjirizi bonna mu gavumenti nga bwe tube tujogerako nti twali tuteekateeka gavumenti okukyuka mu mirembe era kyekyaleeta kye bayita dialogue okukkiriziganya ba stakeholders ab'enjawulo balabe nga obuyinza bukyuka mu mirembe tuleme kuddayo mu dduka so embeera eyo yeetaagisa obuvujjirizi ne ssente eziwererako ddala era gavumenti tuzimanyi nti zifuna ba allies n'abavujjirizi abayambako activities ezo ogenda mu maaso so main funder yali gavumenti ya Netherlands negamba political parties kubanga
ebibiina by'obufuzi byetabamu mu by'obufuzi okusobola okufuna obukulembeze nabwo okubanga zifuuka gavumenti ezirinze the government's in waiting gavumenti ezirinze okutwala obuyinza buli political party gyolabanga eri active mu by'obufuzi in waiting ngerinda opportunity entuufu bwe banagituukira negamba nti bannansi batulonze kubanga mu nkola kati ya demokrasiya abantu be balina obuyinza obulonda ani atwala obukulembeze so kova ku nkola eno ey'okubba obululu n'empirala so nga mutu preachinga democracy bagamba nti tulinda twagala eggwanga lino teriddayo mu mbeera y'abantu okufa obukule abantu okujja ne bawamba buku ne batwala obuyinza so Netherlands nga biggest funder n'abalala ba allies abalala kakati kyatuuka Netherlands etuuka ekivaamu etya violation of human rights okutta abantu n'ebirala okubba obululu kubanga gundi zino zizzeze okwemulugunya kuzze kukula kwatandikira ddala myaka 2 ejani Dr. Kiza Besigye kati NUP bwezze n'ekiteekamu nnyo amaanyi jukira mwami Kyagulanyi yatambudde nnyo mu ssemazinga ez'enjawulo ne mawanga ag'enjawulo aga Bulaaya n'Amerika ng'alaga ayongera okulaga obutali bumativu gavumenti eno bwetusiza ku bannayuganda era n'ateekayo okwemulugunya eri abo ba funders aba iPod nga Netherlands n'abalaga nti kye mupushinga change of government mu mbeera ennungi tekijja kukola Mami Museveni yakifuula political game yakifuula game ey'okuzannyirako bannayuganda nti bano bemuyita ba political opponents abalinze okutwala obuyinza si kye baliko bafuuka selfish era they are playing cards eziyamba Mami Museveni okusigala ng'ali mu buyinza ne babawa examples nti bwe twasooka luli twasooka ntulaga nti gavumenti Mami Museveni ekisanja constitution bagikuutiza ne bakijjawo tamu zibiri mbazikola ki ne bazijjawo bwe baamala ne tusigala akakwakulizo kamu ak'emyaka age limit nayo ne bagenda ne bagikola ki ne bagikuutiza kati tebikyaliwo kakati bali mu kugira kati Mami Museveni kyasigazza kimu kufuuka lifetime president era ng'akalulu kalaba ebibeera mu kalu violation of human rights abantu babakuba babasiba n'ebirala kitegeeza tewali wagenda kubeerawo obuyinza bukyuka wano ate mu mukyafandinga dialogue kati obujulizi bwonna bwe bwava NUP nge butadde ku mmeeza Netherlands najjamu enki najjamu enta sanctions ezo okay otegedde jukira bulungi nti under NUP wetusinza okulaba abamu government mu Uganda abatebwako sanctions era jukira bulungi gwokimanyi bulungi Netherlands ejja etya nti egundi eyo waggulu bayita ICC etula mu Hague ekibuga ekya Netherlands seba kiri kakati eyo Netherlands yemu ku nsi ezisinga okutunuulira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna kyovola batunuulira n'ekibuga ekikulu ne kooti eyo gyetuula nebanga etuula mu Hague ICC mu Netherlands tekiriyo lwansobi kakati bwe bitunuulira bwe bitambudde leero NUP bwe yakeera ku makya n'egamba nti tumaze okuteekayo embeera sanctions zize abakulu bajjeemu enta mu kufandinga iPod kakati tukyalina kitukola ki kyetwetaaza NUP bwe baleeta etteeka amendment luli kyaliwo mu mbeera nga bagamba buli kibiina ekyetaba ekiina ba members mu parliament kijja kuba kifandingibwa ssente nga ziva mu basecondaries abetugambye Netherlands ne government ngegattako ate bali ba sponsor oba bafanda bakolagana ne government osobola yingiza ssente nga toyise mu government kyeza government ka stay stopping kuba kyasobola kuyingiza ssente so bwe kyabaawo bwe bakola amendment ne bagamba nti parties ezaagaana okwegatta mu iPod tezigenda kuddamu kufuna ssente NUP yali erina okukulembera mpozi bali baagaana okuddamu okuwa ssente because bano bagamba si bya ddala nakyo njagala okijjukire bulungi amendment ekolebwa ddi amendment ekolebwa nga Netherlands emaze okustopinga okuteeka ssente mu kino kakati gavumenti negamba tugenda kyefandingira fekka kitegeeza gavumenti nga ya ddala nga ya mazima
ng'ozimba structures mu byobufuzi ne parties wali badde togaana ng'ogamba oli democratic wali badde togaana kufaaniga bibiina birala byeteeketeeke oba wandibadde obuuza nsonga ki eziviiriddeko bali obutaba part of us nozifixinga ne bakomawo because tebagambye ffe tetubyagala bagambye ensonga zaffe ziri outlined human rights biki political prisoners bijeewo badde anti nero owuliriza ebyo tebisobola kugibwawo ate lwaki yabutonde akulembera byonna zaabikola kwenywereza mu buyinza democracy kasitaba nga yavaawo ng'ogamba nti omupreachinga naye nga takyaliwo kubanga tukimanyi ffenna ebikolebwa bino byongera kutiisa bannansi buteetabamu bya bukulembeze okusiba abantu kutiisatiisa balonzi political prisoners kubateekamu katengo baleme kuvuganya gavumenti kati ate ono ali mu buyinza bye bumukuumira muki kati lwaki oba obiteekawo ng'ate era gwowandiisa ebibiina by'obufuzi anti byonna wuliriza because yakugambye electoral commission ebiwandiisiza buli munnauganda alina freedom of association okusinziira ku ye kyakkiririzaamu which is in religion and in politics in oba kalikyo biki ebyo webityo era biri funded bataddewo ne ssente kati ate otaddewo abakuvuganya ate toyagala bakuvuganya waki tobigirawo ddala anti nero owuliriza omukuusa asigala alimba omuntu omukuusa asigala akola ki alimba omukuusa aba bw'ati aba alina interest ezize bano betwogerako gavumenti entosobola kwemalirira yokka kubanga terina ssente zisobola kulwaninga gwanga kubanga balivinga obulamu obuli luxury baspeninga ssente nga bwe baagala nga tezikola mirimu gye zirina kukola so balina okusigala nga bakyalinda donations and funds okuva mu mawanga gali era kyovola ziri ensiba ziraga nti ffe tuli democratic era ne bino ebibiina byeyogerako nti ebimu ebirekebwawo ne byewandiisa bano bagundi ba agents baabo kakati wewajjira atali agenti waabwe n'abayita kulitalaba nga NUP bwe yajjira kati baba balina omulwana naye jjukira bagenda omulwana ng'emitima gy'abantu gyabukaala mu kino ekibiina kati nga kikyali kizibu nnyo okukola ki omulwana so mbadde ngezaako okulaga nti embeera weetuuse nero bw'ogitunuulira ogenda okulaba gavumenti yeekugamba ne tukola amendment bano tebagenda kuddamu kufuna ku ssente zaani era kati boogeza n'amaanyi kubanga ssente zonna ba allies baali bateeka mu kino ekintu tezikyaliwo kati gavumenti zeeteekawo ziri ki zirina kugenda kuba agents baayo beebuzaabuza nti ba opposition otegeera ekintu ekyo tukkiriza ssente zigende kuba agenti baayo statement ya Norbert Mao okugaana Bobi Wine okuŋŋaanya ssente oba ekibiina kyonna okuŋŋaanya ssente okusukka obukadde bina kibalumirawa ng'ate ssente si zaabwe bo bakkiriza tetwagala ssente zammwe tugenda sonda ezaffe ekisooka NUP yabalemesa omulyo omulyo gw'abasiponsa NUP yateekayo okwemulugunya basponsa mu ICC era Netherlands ne shopping obuvujjirizi bwa iPod ng'ogyeko nnero gwe okulowooza nti bano baali bateekateeka kintu kyabwe zino ssente mu iPod zajjanga nnyingi era NRM yasinganga okufunamu olw'okuba yasinga nga ababaka abangi jjukira ssente zino baazigabiranga ku majority who has the majority number of MPs mu parliament oba olinayo omu nga bakuwaza muntu omu kati imagine opposition nga NUP oba FDC tebankora babaka wadde bawera 5 betegeza ssente zonna zaali z'enyale almost erina ababaka 327 mu parliament. What do you expect? So ono okuvaamu yabalemesa omulyo era bwe busungu bwe balina obusinga okuba obw'amaanyi era Munnayuganda yenna gyali amanye ekyasinga okunyiza NRM ku NUP kubalemesa mulyo bya business political business baba gwira muki mu kulya secondary bw'otunuulira embeera eno gye twogerako Netherlands yokka si yakoma ne ba stakeholders abalala badde batambula ne gavumenti eno abasiriimu balaba ezo project zonna ezaali funded by foreign powers NUP zeegenze erinnya mu bwe busungu bwe bayina
nti omukulu ono funds ne donations ezize zigenda mu ggwanga lino ez'abantu kwe babadde beejalabiza nga tebakola na services NUP ezirinnyeemu tekomye okwo ne bateesaako ne sanctions mu mawanga gano ag'abakyerupe obwo bwonna busungu eri NUP ne bwamu Kyagulanyi ng'omuntu in particular. Ekitegeeza we are heading for what happened to Bobi Wine. Ti Bobi Wine omuyimbi munnabyabufuzi bagamba woba otuvuganya kati nawe tokyaddamu kukola bizinesi ya kuyimba. Kati naye akolaze eki ewaluma ayongedde okunyweza pini kati woba otuvuganya n'ogaana okutweyungamu tufuna omulyo n'ebyobufuzi tugenda bikugobamu kakati nkugiraeko suggestions nti woba toli mu iPod baagala obe ng'ova mu politics kati nkujjira bw'oba tokkiriza kuteesa kati nga yo nupu egamba bwe tuba tuteesa mu National Consultative Forum omuli ebibiina byonna waki mwagala tuteeseze mu iPod anti iPod amazima gali nti yo ya mulyo yereeta kasente era kati njagala kujjukiza bwe baali bakola amendment gye baakola baateekamu n'akawaayiro akalala before it was only those parties ezina ababaka ba parliament mu house kakati yateekeddwawo every party registered kyova olaba bannaffe badduka emisinde baregisteringa epate nga bakimanyi nokimanya tajja kufuna yadde omubaka wa parliament ogu naye alinze kasente kava mu government mu iPod era ogenda bala bonna nga beegattira mu ki gavumenti yakiteekawo nga kamasu esikirize these political parties zibaddewo nga ziri active naye nga teziyina kasente nazo zisobola okufuna eyongero zisendasenda zijegatteko indirect kyova olaba Mubaraka Munyagwa leero ng'abadde akugamba nti obulamu bwe bwonna akkiriza mu nkola ya Dr. Kizza Besigye naye yaguddewo ka business obulamu bwe bwonna akkiriza mwani Dr. Kizza era bw'oyogera ku Dr. Kizza Besigye akambuwala PFF ey'Ekatonga eyina obukulembeze Dr. Kizza Besigye omu kuba recognized omu ku bakulembeze y'omukulembeze owowaggulu nga bw'ogamba bayatora Supreme leader Dr. Kizza Besigye ono gwakkiririzaamu ennyo n'enkola ye naye akulaga teyajoyininze ki kibiina ki teyajoyininze kibiina PFF ekikulemberwa era ekyatandikibwawo ekirowoozo kya Dr. Kizza Besigye bannayuganda njagala bagulirize bulungi ensonga eno bwe nginnyonnyola Munyagwa from day one ng'akugamba ye wa Dr. Kizza Besigye toyogererawo kigambo nga bw'ogamba oli bw'agamba nti ewali omulema tofunyizaawo ki oba omuganda toyogera kabaka we oba ewali omugenge tofunyizaawo ki ngalo Munyagwa kyabadde ayogera ku Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye ng'ali mu kkomera nga n'ekimu ku bimusibisizza byebyo bye tulowooza nti byalwanirira n'ekibiina ne kikolebwa ng'ali mabega wa mitayimbwa era nga bakitembeeta obala abamukulembeza Munyagwa yagambye tajja kujoyininga kibiina ekyo nadduka emisinde naggulirawo kapata akapya ke bagenda okutuuma Common Man's Party owulira ebigambo bye batondawo I'm telling you Party is gonna I'm telling you amawulire gaago Justin, former Kawempe South MP, Mubaraka Munyagwa, to unveil a new rebranded political party. The Common Man's Party. Formerly known as Uganda Economic Party. Nozora byanfuna kulya. Pozi inserekona yali nakake ecological party. Then impuga akake bali bakaitani DF. Kalina mwekava nako. Waliwo ke bavaamu naye obubiina obwo nabugamba obubiina obwa mafia buregistaringa nga babuyina mu ki baba nabwo business ekola mu ggwanga Uganda kugulawo political party kati wuliriza nakyo kati njagala kikubuulire njagala ompulirize bulungi nnere ku guno ensonga ogiwulirize si buli muntu nti akkirizibwa okugulawo political party. I want you to note this. Waliwo ababaddewo ba political opponents naye baalemesebwa okugulawo political parties kubanga government ebalinamu nnyo interest za kulwanyisa NUP bwe babateeka ku minzaani
tebalina maanyi oba tebabalaba mu kirowoozo ky'amaanyi kinaakuba NUP. Sebo Katumba oyo y'omu ku baateekayo political party zirina okuba registered. Bamumma dda. People Power Front baagigaana. Erimu bali abasajja bewalaba. Balutalo. Omanyi lwaki baagigaana? Bwe bamupima lutalo ne banne nga tebalina maanyi ge basobola kuteekawo. Tebabadde active nnyo byabufuzi, tebabalaba nti babadde b'amaanyi anyway, ne bw'otunuulira Amunyagwa. Si bateeketeeke. Bamunyagwa. N'otunuulira Mpuuga, n'otunuulira Nsereko. Bano babadde bantu baabwe nga basavinze ebbanga ddene. So bwe baba tunuulira nga basajja baganda, babadde ba political opponents ebbanga ddene, bakasiba nti obalaba ng'ekigendererwa kyakulwanyisa musajja ono Kyagulanyi Omuganda. Yetegeeza political party. Ate nga balina n'essuubi ly'okufunawo akasente olwa information of political parties. Gwe njagala nkubuulire leero. Leka nkuwe example. Kufunye mu kulembeze ekiwano. Gundi Zake. Zake njagala ssaawa zino ave yagamba ayagala kugulawo political party. Bagimuweerawo. Tebamukkiriza yadde kusala. Kubanga bakimendi jaggulawo egenda kukwatagana ya Kyagulanyi. Baagala eggulwawo nga akatego kali nti temwegatta ku Kyagulanyi. Ng'akali mu FDC. Kulwana. Oyina obbakakasa nti ogenda kumulwana misana kiro. Ideology za NUP oyina okulaga nti ziina makulu. Nga Munyagwa bw'abadde akola. Nga Nsereko bw'abadde akola. Nga Mathias Mpuuga bw'abadde akola. Njagala otunuulire bano basajja bonna baguddeyo political parties olabe ideology zaabwe ne what they preach. They are spreading amawulire oba obukyayi eri NUP si ku Mwami Museveni. Ku bigambo 10 ebyogeddwa balonda 2 ebyogera ku Mwami Museveni ate nga biri awo relatively fair. Naye bw'onoonya obusagwa 98 ku 10 byonna byolekera ki NUP nga bwe takoze kimala nga bwe egize ki nebe tuwogerako babadde mbyofuze emyaka egisuka 20. Okay. Okitegedde bulungi? Nkitegedde. So bwe man summing up mwe ensonga nsobola okukubulya ne nkugamba nti NUP era bavuddeyo Manobert Mao avuddeyo n'ayogera statement yawo giwulidde. N'agamba nti political party tekkirizibwa kusoloza ssente ezika wansi ezisuka miliyoni ebina. NUP ku lunaku olwasooka nawulira akufuna akawumbi. Kakati nakyo kitegeeza yamenyedde etteeka. Mwami kyayo na ssente zikimwa. Kanakyo njagala tukinnyonnyole bannayuganda bakitegeere. Nero kino twogera ku political party. Ebyobufuzi mu Uganda njagala bannayuganda babitegeere ng'oggyeko ebigambo okwogerwa obwogezi. Mu bumyufu bwa NRM ba MPs bakozesa 1 billion to 2 billion. Benjogera obiwulira? Bumyufu nga tebannagenda ku mutendera gwa constituencies nti bamaze okuva mu bumyufu. Abasajja beekuba amasasi. Sajja bookya emmotoka bookya pikipiki. Njagala ogende kati olabe ekiri Lwemiyaga. Ewa Rwashande. Ne Sekikubo. Olabe ssente abasajja ze bayiwa. Kahonda ku Kahinda. Kalwako wakawulira. Kebalonda n'omulala nga ali mu komera. Rukuntana neya mwesimbako. Zalimu almost billions of money. Jo ekasanda nalabye enuwa. Manyizo nowe empya nga bagikumyeko omuliro. Yasi kamyufu tebanatuka ku national. Nkugambe njagala ogende eri wali gundi ono yali yesimbyewo mu kulonda okumu okwaggwa yali omu chief of intelligence bamuyitaniyo omwami. Tumuleke. Just there is violence. Mukamyufu Kenya. No, simwogera kubanga biri. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omutegedde gwe basibirako eruzira emyaka 5. Ani. Erinnya ndyadujjukira. Tukiraba. Naye mbadde ngezaako kulaga. Nti bwe kabanga akamyufu kasibeninga billions of money. Naye ng'ogamba nti political party erina okufandinga abakulembeze baayo
NRM mukalwa kawedde abakulembeze ababaka sente ntono ze yabawa buli yali yesimbye ku NRM ticket yaba milioni 6 bameka besimba ku kadi za NRM bayitirivu njagala obale munneru just balamu katono NRM ina ababaka njagala obale abayitamu obuyisinga tutaddewo bagwa ina ababaka bisatu 327 times inkaga 7 times 600 60 million zino bazisoma batya zino sente bazisoma batya 19 billion million. 60 that is 19 billion zezo I think 19 billion dino ola bisatu milioni nkaga byobaze bino nda katono tulabe milioni 6 zino bilioni 19 mu bukadde 6 kube MP bano be bayitamu abayitamu naye bangi abatayitamu kubanga waliwo aba 1.96 billion nedda sebo 19 billion izo 19 billion bukadde 6 okay owulidde kati abe bayitamu bokka ne nkugambe waliwo abesimba kuba independent abasukka mu 10 parliament opposition ina 10 plus ateka Museveni amanyino okuwagirayo ba independent okitegedde nagamba this one is my daughter and this one is also my daughter ziri official nkaga zino ziri official nekitegeeza waliwo n'abafuna mo juzi bakabayisamu 10 kakati buli omu bwe batwogera jasa kuba MP nga bali almost 20 billion plus naye nga gugamba party ina kunganya million sukameka bina is that fair a whole political party yagala okuvuganya ku byeggwanga lyonna andi bagamba etteeka likwato oyo gwe bakwatidde no nero amateeka gano senge etteeka lizibirira n'empitawo nero mwami Kyagulanyi nga president presidential candidate yetaaga sente mekoloza mu campaign about 20 billion Kyagulanyi kuba yetaaga nga bilioni 3 nkubuulira okuvuganya mu kalulu kati nga gwogamba pate teyina kuŋŋaanya milioni zisukka meka tegeeza president Museveni aba yeetaaga mmeka bano nkulaze babaka bokka kuba ye konvoy ye yokka webe neetambula bano babaka bokka Uganda tulina districts 150 n'okusoba constituencies empitirivu buli wamu Mwami Kyagulanyi n'okutuukawo n'abantu babalaba campaign managers n'abalaba ino okukola emirimu ku ground nga gwogamba yeetaaga bina so mawu kyayogerako akireeta lwa mutima mubi gwe baalabye ndi nuupu eno tubadde tumanyi tugenda gikwatira kasente naye abaana engeri gye bazisonda mawo ng'akyali active mu DPR yali ey'amaanyi asobola okutuwa ku budget ye ya campaign rallies mu kalulu n'atulaga nti yakozesa milioni 4 n'akawedde yagule emmotoka mpya zonna oba ozijjukira eza white ezo zonna naye omanyi gye zaava abantu baga omusajja motoka aguze mpya omanyi gye zaava n'amaanyi sebo yalina sente yali aziterese nero omubaka bamuwa emmotoka ya milioni meka 2 bibiri kati 2 owulira kati omukulembeze pate nambo yagala egere mu kalulu yakuŋŋanyiza milioni meka bina si yabina ya speaker esinga nawo babala billions of money wano za speaker muganda wange so baleme kusiriwaza ebyobufuzi tumanyi sente zibitambuliramu tosobola kukola limit noga ekibiina kirina kuŋŋanya milioni 4 so statement ya mawu Katengo selfish Katengo batidde kubanga nero wotegeera nti oluzinze ground no oluzinze ensa ne value wotegeera n'ogamba nti kino temukikola onti tugenda kuddamu muwa kino abantu ne bagenda ne bagamba tofaayo tujja kimala bw'obeera ewaka omusajja n'agamba sijja kugula mmere mu maka gano ogenda okukomawo ng'enkota zisimbye basimbye ensawo y'amanda enkoko bayiyaawo omukazi aba atandise obwenzi awo nalaba takyaliwo okay amaanyi g'omusajja bw'ogapima nga gwe omukazi osobola mugulira simu ya mitwalo 2 n'osanga yafunye S25
miliyoni 65 oyina kudduka misinde. Todduka gy'owamba neefuuka eyo n'omukwasa eyiye eyabiri. Tekisoboka. Anti bw'ogimujja kate ng'osanga bamuggyeemu latest iPhone. Eri latest. Awo mugamba gende wananyina iPhone. Kati gavumenti eno kyeriko. Abayina obuyinza bannansi bagamba ono by'omugaana ate ffe tulaba bigwanidde. Okitegedde? Okay. Bannansi bo beewadde bagamba nti gwe ssebo otufuukidde olukokobe. Naye ono twagala muwa ssente zino atukolere kino bamutuma ki? Kukyusa buyinza. Anti Mao ye Minister of Justice. Ani yamulonda? Ye ajja n'akusomera etteeka nti bannaaye okusonda mugenda kusonda. Naye mumenya mateeka temusonda nnyo. Anti limuleetera lukumi. Anti Mao y'omu ku baaliwo nga iPod etandika. Era nga tugamba twagala tukyusa obuyinza buno mu mirembe. Era yayogeranga ebigambo ebirungi nga tumwegomba. Mao nga gwe. Otegedde? Reference y'abasajja abagezi. Exactly. Ne bw'olaba nga twogera ku DP sawa zino nga bajjajjaffe gye batandikawo ng'ate Mao tujyogerako DP ng'agitutte wa Mwami Museveni. Kyogamba aba akyogera ku interest z'Abannayuganda? It's impossible. Mao mukozi wa Mwami Museveni ensimbu ekkiriza kati. Byayogera interest za Mwami Museveni si z'Abannayuganda. Si za government nga Minister of Justice. Kubanga Minister of Justice omutuufu ebisibi yali badde ayogera yali badde wa government amagezi n'agigamba nedda tokola mateeka galiko maaso. Exactly. iPod tulina lwaki twagitandika okubanga nze omu ku ba founding members abasooka abagirimu. Era ebigendero byali byakukyusa government mu bukulembeze obutuufu. Naye kati tulaba egezaako ayinga muntu omu gwe interest z'omuntu omu abalanga ebasibira bwabweru. So Mao byayogera every Uganda nasobola kiraba nti ono ali under captivity akolera Mwami Museveni mukufu akuse aloota ebitole by'emmere bimuli mu kamwa. Okay. Sente ezikuŋŋaanyizibwa tezireetewo obuzibu ku kaadi nti highest bidder takes the card. Kuba twalabye abantu nga beeya masente miliyoni 10, miliyoni 14 nga woba ovuganya n'omuntu kaŋŋambe envuganya naawe ku constituency tugambe nti Makindye East West gyobosookera nzize nina miliyoni yange emu n'omutima omulungi guno gwe bagamba nti omukadde yatone pesa wa mu church. Kati gwe n'oleeta kyalaani kikyengezaako okwogera nze nina miliyoni emu oleese miliyoni 2 ffenna tusaba kaadi mu kibiina ekibiina tekyatendewalirwe ne kikozesa nti eyaleese ssente ze nnyingi gwe tuba twesiga okuwa kaadi awaliwo okutya tekyalabike ng'okugula kaadi. Kituufu kitiisa. Naye njagala tukinnyonnyoke bulungi. Bw'otunya fundraising eno eyaguddwa wa Mwami Kyagulanyi yawadde challenge ye ng'asooka omukulembeze. Yali sirise n'asinga emikono n'agamba kubanga ye mukulembeze owagulu nga bw'ogamba supreme leader. N'agamba abalaba kubanga ye kandi teriko kuvuganya ye. Ekitegedde? Talina amuvuganya yayitawo ani opposite. Yali sisabal ne basonda naye yawadde cheque yasose yatadde miliyoni 10. Okitegedde? Nga kiraga ki nti sibuli awaddeyo ssente naddala ng'olina ekifo kyo ayingako mbuno oli kushiwa nti kubanga owaddeyo nnyingi. Naye NUP era yali categorically clear. Ne bagamba singa twali tunoonya bakulembeze bayina ssente singa abakulembeze tubajja mu NRM. NRM yena abakulembeze abalina ssente abasinga okuba ne ssente kubanga be bali ku kitavu ky'eggwanga neggwanika ly'eggwanga balikaliza nga bajjayo ssente baseeka mu kalulu. Era ogenda balaba bangi bazze aba NRM baddukiddemu NUP okufuna cards tobamanyi ne guli omulundi twabafuna balese kasente balese kayitirivu ko kayitirivu nnyo tukaliye mukalye bakalese kanji era tubamanyi bazze nabo baagala ki kadi kakati wuliriza ebigambo bino twabalabye bangi abeeyama musimbi era abaguwaddeyo era gwabadde mungi naye NUP yali kiriya sajja kusimudde obukadde 15 okitegedde gwavuganya alese emitwalo 3
otukolangire kadi ogambe wasatu gwe tuwadde ne mu kulonda okwaggwa waliwo abantu abavugirira ekibiina kya NUP ne tebafuna kadi bangi kakati ekibiina kyali kiriya ne kibuulira abeesimbye ababaka emitendera egigenda okugobererwa okuweesa kadi emitendera gy'okufunamu kadi gigenda okuweesa kadi okufuna oba obutafuna kyali kiriya kyagamba ekisooka you're being royal to the party. Royalness to the party ye point number 1 kati gwoyinza okuleeta akawumbiko naye nga party tobadde royal totawaana oli disqualified right away you don't even qualify to come here kugundi vetting bagiyitako bonna kati anti wuliriza waliwo abatayitako electoral commission ya NUP buli muntu kati alinda kadi yajja naleeta empapula ze basooka ku academic credentials ebyenjigiriza na biki obuuzo bwe bababuuza anti wali tugenda ku mutendera ogwokubiri omutendera gwe baliko kati bagenda ku ground anti mbadde nkugamba kakati waliwo ensonga ezirala ez'okubiri ground abantu bakukkiririzaamu ngwayagala ekifo abantu obayina ku ground ekyokusatu activities zo mu byobufuzi emyaka gineeno obaddewa obadde active mu bintu mu activities z'ekibiina oba olinze ku last hour n'ogamba nze nvuga Range Rover eri Subaru Range Rover Sport nze omusimbi gwe gujja okunneeyimirira nedda totawaana kakati gwe empapula oyinza okuba oziina eno leve esooka wagiyiseemu ey'empapula naye waddako bagenda kukubuuza waliwo abantu batagenda na kutwala ku gurawundi nga gurawundi yabagobadda he's not royal ne activities ekibiina tabaddeewo wadde gurawundi agirina be bagenda okutwala gurawundi abantu basobola ogipreparinga aba NRM be basinga okupreparinga gurawundi anti abantu ayinza obbagula ssente bonna n'obasangawo nga weebali natekawo mipiira awo negisambibwa za Nero Cup mu lunaku olwa gurawundi asobola kuwa abantu emitwalo 10 n'abaleetaawo bannansi tobamanyi tebalina kyakulya ng'omuwe 10 kakati waliwo emitendera egisooka gye nkugambe royalness activities z'ekibiina ozibaddemu kati awe tugenda abagenda okutwalibwa ku gurawundi be bajjo yereva esembayo kekasembayo ng'oyise buno bwonna obusooka kakati NUP we yali enoonya abakulembeze nesobola okubuulira wali nga tunoonya bannalukoola waliwo abatayita mu lusengejja lusooka waliwo abayitamu kati batulangirira omwende 10 abo be baali bayise mu kasengejja konna akagenda ku ground ne baali basukka ne 40 kitegedde kakati tolinda mukulembeze ogolowooza nti yawadde miliyoni 2 ne waddako tabuuseewo omuntu akirizibwa okubanja senga mba ndeesa 2 gange eno yabadde gundi enduulu n'egifuna mba ndi awo ng'omusajja yawadde ya 3 afunye kaadi anti wano badde bagamba ekibiina kyabadde kiriye nga kigamba ba well wishers n'abagaliza ekibiina okuba obulungi tebagambye baagala kuvuganya kufuna kaadi mujje muweeyo mujje mugulirire ebifo tebabadde kaadi for sale kyabadde well wishers n'abagaliza ekibiina okutambula obulungi kakati gwoba waddeyo ng'osuubira kugulirira kaadi kubanga waliwo n'akakiiko akakyanoonyereza mu kibiina okamanyi bulungi aboogera ku chairman Nyanzi n'ebirala kakati gwoba amagezi go tegagamba nti waliwo n'ebikyanoonyerezebwako ng'olowooza wano ogenda kuyitirawo nze ndowooza oba na late oba na late so fundraising yabadde ennungi twalabye abantu abawaayo ssente ennero era nga abasinga baweesayo emitima mirungi n'okwagala ekibiina kino kikole ki waliwo noba otwalabye subuzi we bali wano mu Kampala omanyi kye bakola asubuzi bawa side zonna abasubuzi omanyi kye bakola omusuubuzi gavumenti eri mu buyinza yeyetuukira mu gavumenti eri mu buyinza n'agamba muzeeyi mutwalireyo miliyoni 10 ate abasuubuzi be batwe bakola omusuubuzi bw'abaana akuwa ssente takkubira na ku ssimu yo asindika omwana asindika PA we CPA n'abamu n'ab'oyo Gerard nabwo agenda oyimirire kumpi n'oyo omusajja kati n'akubira Gerard n'amugamba mpako mumpeeko oyo omukulu n'amugamba yenze sebo ndabye omwana oyo kakukoleko omanyi bagamba bamugamba bwe baba baweereza mwami Kyagulanyi mwana ajja kujja kubuuzeeko bamugamba taata ebintu biraanafu abasajja batunyigiriza
nekyomanya tuli naawe mu mbeera yonna wekigwera buli support gye weetaaga wetuli bwe bamala kebaweereza wa muzeeyi bamugamba ffe tuyimiridde naawe tuyimiridde ne mu mbeera yonna tesobola kuvaako tetusobola myaka 8 tetusobola kuva aye ndabika ndi musuubuzi anti nkubuulira bamuga tetukuvaamu tetukuvaamu busajja butula bukunyigiriza akaana babeera bamuteekamu obugambo akaana tukalaba kakuli bubi naye tuli naawe kati kyabulanga bamugamba tuli naawe akasajja katuusawo emisolo mingi tufa naye omusajja saawa yonna agenda tuli naawe abasuubuzi be bayogera obamanyi kati gwanda ali musuubuzi wategeera zadeyo tubadde basuubuzi kawa gavumenti eno yatusuula alo omusuubuzi ye wattamu omusuubuzi abadde bajeti ye bakandidate abasatu abasinga atega emitego nasooka asuulako waya nza okubeerawo besige nawangulira mukomera muzeeyi oli mukomera tuli naawe ffe tukulaba gwalwanirire tebakoma okwo nno Bobi Wine ate gwe musaayi muto tuli naawe gwe ficha eggwanga okyagirina Museveni muzeeyi otukumye bulungi emyaka 4 tuli naawe bizinesi zaffe zitambula bulungi naye nga bakaaba emisolo okitegedde kagamba omusuubuzi mu kalulu kano yasinga okukola muloozi nnyo kati atakomaawo olunaku lumu nali tawa ku bapulezidenti bokka awa ababaka ne bammeeya ne ba district gundi district chairman goga batenda bonawa ja ku supplying ekomera akawunga onako lumunaliza nya betting edda ati ni musajja mukulu sikole ebyo bintu nasibako akapapula nesibase n'okuwangula nesibase n'amaliri nesibase n'ogikuba 1x2 yonna watayiza yonna netayiza namaliriza era nkoze loosi asono yawangula nefunako 2,000 ziri city endala bazikuba eza drone gundi nga tayeza abasiba omusuubuzi wati waaba omusuubuzi aba muzeeyi mbadde naawe emyaka gyonna era nkoze bulungi muzeeyi ndi naawe byonna byetubifunye ku gavumenti yo kako kakuyambeko omwana akuli bubi najjewo omwana gwe musaayi muto musaayi muto eggwanga lino gwalina future yaliyo waddako kitegedde tuli naawe gwe pulezidenti w'abantu tuli naawe nawo n'atemerawo Besigye ate gwali mukomera olwanye nnyo emyaka 2 toyinza butafugako ndi naawe abasuubuzi kale ennaku zino bagaba wa mirundi 2 tebakyagaba nnyo 3 tebagenda yeeyo baali babalya nnyo babuuka nawo sebo kati bamala kukola savani alina numbers tabayita basiru ene mu Uganda akalo katera kwamba bozi kyasobola okukola awa ba president babiri aliko ne gwasuubira ayinza okutaking over kana amala agenda ku road mayor gwasuubira gwala nabo kati balina ba researchist abakola research balutukire fe tubabulire wae bateeka era abasuubuzi mu Kampala mujja ngatemunatala sedezamu mujja tubabulire betusuubira naye nagenda ku mubaka wa parliament awo gwasuubira mu kitundu kye nagamba ono agenda ku meya division abagaba tenda abo kansala abakansala teba bamuwaka sebo kansala bamuwa kubana yabira ali kutenda abayo buimafu abatula ku bukiiko tukwaya mafuta ngono yola kasasi kati bakansala baba weringa bamaze kuyita mu amala kuyita bataka mutulwanire kutenda ezo tenda mu voting bulungi omusuubuzi gakola losi ne speaker ne bamwocha so byebyo so campaign yokuŋŋaanya sente egenda mu maaso wadde basazeewo okubeera nga baagala giri nnyamu eggere era bannansi okay collusion PFF ne ANT twalabye bakozeewo collusion yaabwe yaki we are seeing ANT that didn't represent anywhere mu kalulu akawedde and even in the past 4 years they have not been very active. They have been dormant. We are seeing a new party, PFF. It was active in FDC. Naye badde n'ebizu byabyo kitegeeza nayo kati fresh naye mupya. Tulaba ng'ekotalewo enkolagana ne ANT. Kiki basinze okweyunira? Kye kyabagasse nnyo. Ng'ate twandisuubidde nti abaagenda mu ANT bayinza oba tebalina mu terms ennungi nnyo n'aba PFF. Kakati oba ntegedde kyengezaako okugamba nti oli owa ANT yagenda n'abaleka mu FDC kitegeeza baali tebakkiriziganya na ntegeera bwekiri
bwe kiri nkitegedde bulungi era nti A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo. amawulire gaali malambulukufu nnyo era ku bantu abamu abasinga okwogera ennyo ali omukyala gwe bayita Salaamu Musumba n'agamba nti emu ebyatwala General Mugisha Muntu yali nkolagana eyalemwesa okubaawo nti Mugisha Muntu yali atuuse nga yakwesimbawo ku bwakubeera president wa FDC naye abaali bawagira Dr. Kizza Besigye no soka owulirize president ku ggwanga oba kuba yali president wa FDC okuba president ku ggwanga Flag Bearer Flag Bearer naye abaali emabega wa Dr. Kizza Besigye ne bagamba nedda Dr. Kizza Besigye akyalina amaanyi kuba baali bagambye nti anaafuuka president w'ekibiina ejja kuba automatic okuba Flag Bearer w'ekibiina ne General Mugisha Muntu bwe yafunira okuba president ate yafuna mu kisogo ogusooka okuba president wa Flag Bearer w'ekibiina n'ebintu ebirala bagamba nti Dr. Kizza Besigye ne kampu ye bakuba nnyo Mugisha Muntu era kyeyamuleeta n'okufuluma FDC baali bamutaagikako akamolo kuba nzijukira molo n'agamba kaŋŋende muliraba molo mutuufu naye ali mutuufu omusajja kakati era oluvannyuma molo nevaayo FDC nereeta Amuriat bw'omujjukira bulungi naye Dr. Kizza Besigye bagamba nti baali basazeewo ye bwe mu bigambo byafuta ssente nga zibayita gundi ssente baziyita ssente zaki sente z'ekibi nga zimaze okuyingira mu kibiina yagamba ye nti baali bagambye Amuriat teyeesimbawo yegatte ku Kyagulanyi nga babagamba mbu leita nga tuvudde mu kalulu so leero bw'olaba Amuriat manya General Mugisha Muntu Grigori nga yegasse ku bukulembeze obulimu supreme leader Dr. Kizza Besigye oddayo n'ogamba nti politics muzannyo ogutakuuma ba enemies forever ogutakuuma enemies forever no permanent enemy in politics. Kasooba nga ebigenderwa muzzeemu ne mwetunulamu ne mwekubamu tochi ne mugamba katusobola okulwaninga ffenna eba kirowoozo kirungi ne tujja kudda ku drawing board. Grigori Mugisha Muntu si yeke erabikidde mu kintu kino twalabye n'abakulembeze abalala bayitiddwa nga boogera ebigambo omuli munnaffe Saddam Gayira eyali munnaffe Saddam Gayira si yewagundi ono PPP namulabako newampuuga Saddam Gayira yali nnyo wa Bobi Wine Saddam Gayira musuubuzi wa byabufuzi anti njagala kubuulira Saddam Gayira be bali batembeta chairman Nyanza okumuleeta ku Lord Mayor era balangirira okwesimbawo kwa chairman Nyanza ku lunaku lw'embaga ne baga tuleeta Lord Mayor Saddam Gayira omusajja omuwombeefu watyo simwangu kati ate mukaako ne Mugayira ali asinga okuba omuwombeefu Gayira muwombeefu ayogera bidandi Gayira ne njagala obuyite banna Uganda ng'oggyeko mukaako bino byagize ennaku zino njagala okwate mukaako ne Saddam Gayira obateeka awo banna Uganda babuuze mu reality mu karakita ani asinga okuba omuwombeefu banna Uganda bajja kuga mukaako obuwombeefu naye ebikolwa bye kibanda be batuusiza ku kino kye tulimu so abantu tetuleme batamingo bannyonnyola ku their humbleness oba their looks display of humbleness singa kye twali tunoonya owulidde nze sandifunyeyo kalulu ka humble wali badde otukeera ku makya n'ogamba nti mufuti ebintu by'obusiraamu yabitunze n'abimalawo wabula naye oyo naye ali humble okitegedde kakati abantu bambala engoye beetuuma ebitiibwa balina ebyo ebikola bye bakola mu bantu naye nga ebikolwa byabwe bitegeeza kirala n'endaba gye balabikamu kati neyo nayo gyeri pate kagenda noga akasente bapate bagiyise ki PPP
People's Progressive Party yabidandi kati abo tebatta kati abali kugundi bali ku mudigido yabaddeyo mu iPod tebasobola butabaayo bae kati babaddeyo kugundi anti wuliriza wate balina member nyine kirala kyembadde njagala okugamba iPod yabadde mu closed doors olida sebo yabadde mu closed chi mu State House mu closed doors mu State House atakkiriziganya na biira nga NUP kutwala buyinza nga yaba hostinze mwami Museveni why would iPod okukola meeting bagenda mu State House cause twali badde tuba ku like on neutral ground. State House is a neutral ground mu government chi State House si nyumba ya government olina olwali ku government chi kati what is the neutral ground kati anywhere baligeze ku speak resort is it a neutral ground ku neutral twaligambya that would be fair maybe Sheraton anti ku speak resort oba wonna hotels neto sobola gamba nti ate gwe twagala okujja mu buyinzo oba tuteesaako olw'ekigendo kya iPod ekyasooka ate yayise bano waya batutte mu State House bagifeeling abagambe mulaba mugenda okudda weewano mwami Museveni talina na kucharinga this meeting who would chair then wali baddewo ebya iPod byaliwo bigamba abakulembeze omuntu ali nyuto omuntu atalina interest eriawo naye omusajja abayise mu State House n'abawa n'amabaasa mugamba muti ati mwagala kugenda mu dialogue ate bandigenzeyo kubigere bandigenzeyo kubigere ebibiina biina fan base ne funds bisobola okuyimirirawo nga si bino okay twogere ku anti njagala tumalirize so mbadde ngezaako kulaga nti Nero ekirowoozo ky'okwegatta kirungi naye n'okutunulamu diipa n'omanya abakyegattiddemu birowoozo ki n'ebigendererwa ki bw'obanga olina abakulembeze wano abeegatta nga bamaze almost abaliwo nze nzikiriza mu political parties okutondebwawo era ne ziba n'ebirowoozo ebyawamu okwegatta okusobola okulwanyisa omulabe oba okusobola okujja gavumenti eri mu buyinza kubanga amazima gali nti political parties zitondebwawo kufuna buyinza naye ojja kutunuulira abasinga ku ba main characters mu kino ekintu b'otunuulira ng'ebigendererwa byabwe si byakujjako gavumenti banoonya positions banoonya bifo era abamu banyiiga nnyo nti NUP batutteko ki second place oba okubanga ye leading party evuganya political opposition party era nga bagyogerera bubi kati abo abalyogerera bubi NUP saawa zino obasuubira okugenda mu dialogue ne NUP bakolera awamu era kye banjagala okukubuuza ndi mu myaka gineena ejja Bobi Wine tulabye nnyo nga abapoliticians abakadde abaali ku opposition yenkadde they seem to disagree with him more than they disagree with Museveni. To them, Museveni is an enemy you know. Ate Bobi Wine is an enemy you don't know. Ate china kuba wekityo. Obuchayi bwabwe obulabanga bava kuvuganya President Museveni ne basooka bavuganya Kyagulanyi. Ndoze banamumala balyoke balombe Museveni. Lwaki kiri bwekityo ba politicians aba bakadde? Bano bale byafuza abaluddewo balina okukimanya. Obukulembeze bukyusizza direction eba ebyobufuzi kubana olaba PFF bawafolo ogutu bani bonna bakadde bonna bakomyewo ne bagenda mu PFF yaabwe ne bagamba katwegatte ku anti mukadde munaabwe kati Nero bw'otunuulira mbadde nkugaba bano balina okukimanya the elite class eyo political elite class eyo bannayuganda balina toki gye bagikubamu ne balowooza nti babawadde obudde obumala emyaka egisukka mu 3 asatu tewaliwo wasatu abasatu baafa abasatu basemwogerere bawafula okutu babaddeyo emyaka 30 bagala kununula ggwanga kati Elias Lukwago twogerako wa 25 kati what about wafula okutu baba babaddeyo mu 3 okitegedde so mbadde ngezaako kulaga bano ba inginiya gundi ono waswabiriggwa 30 plus so bannayuganda batunuulidde mba elite political leaders bano
bebawadde obuyinza ne mandate obakulembera emyaka 30 ne batuuka ne babalaba nti ebigenderwa byabwe si byakujja ku mwami Museveni. Abasinga banoonya bifona kubeera babaddewo bano betwogerako abamu nga jasi baagala kubeera famire zaabwe ziri bulungi, bavuga motoka za bbeeyi, moving in first class gundi flight C n'ebirala nga they are comfortable where they are. Abasinga nga bali funded by the regime. Otegedde ebyo bannayuganda babitunuddemu ne bagamba the twist, the dynamics of politics zibadde batambuliramu tezijja kujjako mwami Museveni. Bo balowooza kimu creating embeera atmosphere eya demokrasiya yokka, era watuuka n'enkola eyagamba egibale teya dialogue nero weyava ne bagamba nti mwami Museveni tujja genda naye mu dialogue. Okitegedde bintu byakuteeseganya the political elite class eyo gye nkugamba byerowooza. We wava kali akantu ke nkugamba abamu baatuuka Dr. Besigye n'agamba nti okuteesa oba enkola erina ekutambulira mu demokrasiya tejja kukola, tulina okugenda ku mu defiance. Ye n'avaawo n'agenda wa Ekatonga. Ontegedde kakati bwe kibanga emyaka gyonna almost 3 tegifunye mu kalungi kyekizeewo generation empya nejja ne yekwatiramu ekulembeddwa mwami Kyagulanyi. Era kyovola bangi bamwegattako. Nero njagala kubuulira, njagala otunye political parties empya ezizze n'enkola PFF gyekola erina byekopye ku NUP ne People Power Movement. Okwambala the war speech zikyuseemu, regional vice president ebyo bye nkugamba bikyuseemu, era byonna biva ku gundi generation empya. Otegedde njagala otunye colors engeri abantu gye bakyuzingamu colors, ennyambala y'abakulembeze, abantu tuli babalanga masuuti thurawutu. Naye kati olaba abantu basanyufu ne colors ze bakyuzinze bazambala n'ebirala. So ndowooza nga tonna kuba Kyagulanyi ne group ye oba NUP soko omusiimeko ebirungi byataddewo n'okuinspiringa generation eno gwe gyeyagala okutapingamu okuba nti ekuwagira. Otegedde so bino ebiina byonna ebitondebwawo nga bikakasa nti by'opposition nga PFF erina okusooka n'emanya ssaawa zino who has the mandate of the citizens of Uganda. Ani ayina majority number y'abannayuganda gwe bakkiririzaamu y'Ekyagulanyi whether you like it or not. Bw'oba okakasa bannayuganda nti oyagala kujjako mwami Museveni oyina okukola naye. Bino mbikugamba oba bo kye bawakanya nga bagamba lwaki oli tulina okugenda ewuwe ye lwakitajjeewa. Anti there is something kyembadde njagala okugamba. Era balina statement abamu kye boogera which I don't agree. Nti tuyina vacuum y'abakulembeze bafudde bangi. Nti abakulembeze bafudde tebakyali bakulembeze oba biraba. Nti NUP yajja kumalawo abakulembeze abateeketeeke. Otegedde? But people have given you time, but Uganda babawadde obudde. Mu myaka gye nkugambye egisukka 3 mukoze eki? Okuva mu constitution ya 1995 political elite class yebadde etambuza ebyobufuzi. Bakoze eki? Mwami Museveni mwayongedde okuzimba structures nakkakkanya abamu n'abagulirira paka leero bwatuuse nga atuleetera mutabani we. Era abo nnyini babaddewo n'ebigenda maaso badde babimanyi nti mwami Museveni yatuuka n'agamba mu 2021 oli political parties zigenda kuba ziweddewo. Bano babaddemu FDC bannaffe. Era Dr. Kizza Besigye yakyogera lunye n'akireeta ne ssente n'aziraga nti abakulu baali babaguliriddwa baali bakozeewo ki. Ontegedde nnero kye nkugamba. So be baba tukkiriza nti babaddewo n'omukisa era paka zino ssaawa zino nkyadawutinga the formation of PFF nakigamba. Wangamba singa bafuna political party. Because abantu abasinga bonna betulaba abali wano ku front abajoogerako ebirungi abamu n'abafunye obukulembeze tebakkiririza mu nkola ya NUP ne mwami Kyagulanyi ng'omuntu era bagamba nti obukulembeze bwe naye ng'omuntu nti tasaanidde. Olidde abasinga omukulembeze mu PFF bagamba era bawakanya enkola ya mwami Kyagulanyi n'obukulembeze bwe nti ye n'abantu baabo tebasaanidde kutwala buyinza. Naye bwe baba tugamba nti bakkiriza mu demokrasiya
who has the mandate of appointing the leaders? No, naye ng'ogyeko n'ekyo atasaanidde in 4 years alaga ekitebe alaga even the numbers yayingiza mu parliament abamu babadde mu byobufuzi for 30 years nga n'akasiisirako ekibiina kyabwe kye baagala okuggyako bo okwezimba individuals exactly tebakoledde balala. So njagala abaagala okugera obukulembeze abamu balina n'ekifaananyi kye basiiga tetuzze kulwanyisa any political party. We don't have any political party mu Uganda. Statement njagala bagikyusa ennero. Saawa zino political parties teziriiwo. Otegedde waliwo anyigiriza n'anyigirizibwa. Era batuba tunoonya ze bayita political parties mu Uganda ziwera wadde 3. Teziriiwo. Teziwera wadde mmeka? 3 kubanga ze tulabye ezibaddewo zibuutikiddwa ne new formations naye zitondeddwawo zikulemberwani era interest zaabwe ziri ki. Tulaba DF Mpuuga against NUP. Tumalirize naako. Otegedde? Tulaba DF Mpuuga against NUP. Ecological Party Nsereko against NUP. Munyagwa bagize Common Man's Party against NUP. Owulira kakati eriwe yagala okusiga ekifaananyi kya being neutral. PFF. Naye yina okutulaga alliance zaayo byezzo okukola n'ebigendererwa byayo si kulwanyisa the existing political party eweba bannansi mandate emyaka emeka 5 era nga byezimbye buli munnansi abikola ki abiraba. Kale bwetwe badde olunaku olwaleero ku Final Channel Between the Lines kuba tochi mu nsonga we out. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala.